Muhoozi Kainerugaba CDF yabadde ne birthday run olunaku olw'Essande era nga bingi ebyabaddewo yagambye nti ssente yaweza biliyoni ya ssente era agenda kubasala n'allocatinga waziraga nabiki bizigenda okuba nga bikola so ensinga yo yasanyuse nnyo olwakino ekyakoleddwa okubeera nga omuntu nga kati nga munnamagye ng'ono okuvayo n'afuga ekyokulabirako so nga ate era n'ebirumira tebibulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP principal yasinzidde gyali n'agamba nti otegeka otya birthday ng'eno birthday run ate gwe n'oteetabaamu kitegeeza nti ne wateeseteese oyinza okubeera nga tobyekakasa nengamba kojja namusanga mubuulizeemu ambuulire ensonga eno bweri omukulu yakoze ensobi obutabeera ku misinde gye oba Robert Kyagulanyi kiri constitutional nti bw'otegeka ekintu olina okuvaako naye ate okitegekedde kitezo olina okuba kyakati Ssaabasajja Kabaka otegese misinde gye gino tegyabadde gya Kabaka togigeraageranyaako gwe njagala kozi osoma ddiini ki nze eri mu kristaayo so olunaku lwa Christmas lubaako ki olunaku lwa Christmas gabeera birthday yani ya Yesu we yakola ki mulira yeemu gye waakamala nga kwali nga tugicelebratinga nga kwali najja abeera waliwo yali acomplainings era wali owuliddeyo omusiraamu ng'acomplaininga nti bano babadde ku mazaalibwa ga Jesus nga Jesus taliiko kakati gwe atagenze ku misinde egyo ataagibaddemu ate ocomplainingira kintu eyagitegese yawula ebintu bino tuli ku birthday ya Kojja Kagato kakati nange ndi ku birthday Kojja Kagato taliiwo does that make sense nga tuli ku gundiyo making sense fwe bwe tugenda mu church ku Sunday ne tukeera nga 25 nga gwe tukolera birthday naye taliiko Kojja togeraageranya bintu bibiri bya ddiini tukomewo nze njagala kugamba bwe nti tobalagalwanga kaamulali gw'otalidde kati gwe bw'oba tewagenze ku mukolo ate oyomberako otya bali abaagenze nti eyatuyise tabaddeeyo oyombera ki olaba kiraga amagezi ekyokubiri Kyagulanyi ogambye okakasa Kyagulanyi eyabyogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu principal owa NUP yeyakyogedde era ng'agamba nti nalabye abamu wano bakola amazaalibwa gaabwe nga tebalinako naye si yeyagakuziza ndowooza si yeyategeka yayinza okuba yategeka balala be baategeka kojja CDF alina ebyokukola bingi okubeerawo nga obutabeerawo bwe kintu kiraga kirala it shows another kifaananyi kitegeeza nze yandiguze n'omujoozi omwezi omwaka ogujja sijja bigera mu lwansonga naye nnyinza omwaka ogujja oba guno onaajaguza Christmas anti kuba eziwedde zonna Jesus tajja tabeera waawo nganya okugeraageranya nede toŋŋaana kubanze eyo ndowooza yange naawe ereeta eyiyo anti kati lwaki gwogerageranyizo anti kubanga nayo kikoze bulungi nga gonna mazaalibwa tutemmenga obigaanyi ate eyo Ssaabasajja wanjawulo nnyo ku bintu bye twogerako era bwe tuba twogera omwogerako neesittala kati kyenjagala okubuulira kiikino anti nkuwadde example neŋŋamba singa bukyenkya beene n'atabeerawo kiraga kifaananyi ki wali owuliddeyo acomplaininga nga tabaddeewo tewali mukolo gwataaliko naye wawulirayo abacomplaining tetunabeerako ku nkuuka ng'aggulawo omwaka nga taliiwo naye twacomplaininga ffe tumanyi nti aba n'emirimu egimutwala egimumalawo so ne CDF yabadde n'emirimu egimutwala omanyi kye bayita CDF Commander of Defence Force kakati gwe omusuubira okuba nga talina mirimu bw'aba alina emirimu alekewo yes emirimu ayinza n'okuba nga ajja mu kkubo ne bamugamba nti kino eno emergency ya security ya ggwanga ng'agamba nti ngenda ku misinde ku pate gye baakoze simanyi misinde bw'aba alina ebyokukola ebirala atuukiriza emirimu giri ne b'ofiisi ababa baliwo abalala n'agimaliriza then n'alyoka ajjabuuza nti what went on owuliddeko abaategese nga bacomplaining kati n'emisinde ataagiriiko yali tateekwa gibeerako lwaki gwe complaininga okay let me ask you
oyo abuuza nti ono yategese teyabaddeyo ye yabaddeyo tegimukwatako tegina kimukwatako lwaki akomplaininga ku bitamukwatako tolaba nti kuyingira mu bitakwatako kuba ogambye tebimukwatako why is he complaining omukulu yakoze bubyoko teyandibyogedde nako kati nze nsobola okubuuza nti lwaki mukazi wo yasuze mu nayiti tebikwatako kati ogamba otya nti oli tazze kati gwe mukyala wo bw'afumba emmere n'akola kino n'akola kiri siyinza kujja n'enjasama negamba nti ettooke nga teyalinyize bulungi ng'atojja omukazi n'afumba bw'atyo n'otalabikako nze binkwatirako wa so tumanye wetukoma tetuliyingiriza mu ssowaani z'abalala tugambye nti tobalagalwa kaamulali gw'otalidde ekyo kita nze kyobalaba nga nfaanana bwenti nkuze nenenkana bwenti n'emyaka gye nnina nga sinayulika nga savieti nkozeseeko ebitankwatako sibitwalira budde obeera muleeniyo ninga abaddusi ba 100 meters siddukira muleeni ndala CDF bw'oba omanyi nti omulimu gwe ng'ogutegeera bw'abanga alina by'alina okukola ebirala byonna abiyimiriza yali redde okubaawo naye bw'afuna emirimu egitalaga egitalinda ebigwa bitalaze tewalinsonga lwaki akyekawo yaderigatinga abagenda kano kebagamba nti omukulu muhozi kajja atubuuzeeko naye nga taliiwo oli najja n'asituka n'ayogera gwe baali bali wali bonna ng'emisinde gigenda okutandika walabako akomplaininga nti ono talabikako baali bategedde dda lwaki tagenda kujja kale tukuyisaayo bannaffe abali mu misinde egyo era tubeebaza okubeera nga muyitaba mu ekyo nsaba CDF sente zino twali tuzirwanira waliwo yabadde bagamba abamu badde bagamba baziwe ku baana abakyala ani agamba bannange ekyo kyembagamba comment section anti nze kyenkugamba kiri sente Jaden ayagala sente waliwo bamenya ku nguudo waliwo abaana abeekalangala waliwo abaana abagundi mbadde gamba bwe kakati kati temateme ezavudde mu misinde gyo muba owera amagezi ziri kojja temuwabulwako yadde lindako abawabula babalonda dde abawabula CDF yatwitinze agamba nti twasobodde okufuna sente eziwera akawumbi wabula tuli mu kwetegereza tulabe wewatufe tugende okuzaala tebabagambye nti mutugirire gye tuba tuziteeka kojja ng'alinga agamba toyogera nti ng'alinga kuba tointerpretinga bintu bye bw'agamba nti tuli mu kwetegereza tulabe wawe zigenda kitegeeza n'abategesi they haven't discovered kiki ezigenda mukati ffe tuleeta ebirowoozo abantu bamujjo tuleeta ebirowoozo sente ogenda okutandika emisinde egyo bagitegeke baali bamaze okumanya nti bagenda kusonda yali kyalite nga bagimanyi teyanditwitinze waatyo kakati bwe yatwitize ayagamba bali mu kutematema wanabwa gye zigenda omuntu wawansinze wende teyendowooza kakati gwe kuba tewalimu kubategesa abategesi be batematema abali ku lukiiko luli olwategeka gwobeera eno n'osirika kyembadde gamba nti obudde bwo butwalire nnyo mu bintu ebikukwatako ojja kadiwa bino ebintu bye batayipinga bino biteeka ku mikutu gino so babiraba babisomamu era ogambidde nti abaana bo bagambye Jaden ayagala sente Jaden bw'aba ayagala tewaligamba nti tayagala waliwo bamaama bebaguba ku nguudo waki tokwatayo CDF n'obawa buli mwokyezaayo kala akamu oba 10 era n'ekirala ne bagamba lwaki CDF sente tozikwata noziwa abaana beekala mojja baleeta bakuguza ideas okuleeta ekintu ekyo nti asonda sente zakubaako kuyamba bantu anti yali tamanyi baana bagenda kuyamba kojja kozes endala ziragirawo straight away tudukirira kansa tudukirira kino gwe bw'oba okuŋŋaanyiza sente twagala kuyamba bantu njagala sente zino zikuŋŋaanye naye njagala kuyamba bantu ate oli atali mu kakiiko kateekateeka by'otegeka talina buyinza tonnaba ku identifying abantu kikaaki kati naye bakugambyeko nti nga bwe sinaba ba identifying bannoonyeze tukuwabula since when tukuwa ku ideas kati ezo idea kirungi nti engeri gye ziri nnungi kati zikozese naawe obyeko oyambe beoyamba ekirungi nti n'abeetaga obuyambi obalaba
buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. So Uganda tulina enguudo nokojja temutambula. Musajja bagambira Kampala nga muli embizi. Naye Uganda agikozeeko eyo n'ebbali butuuka. Nalabye ekisolo mmotoka nga zitubidde zimine no balinze wayite nti atujja kuva wano oluvannyuma lwa wiiki nga 2 nga wakazi yazikoze. Muri Kampala mweyagala mwagala baana b'abandi, naye yazimbye enguudo. Genda kuka ene Wannabbanja eno Kakumiro, enguudo zonna bazirimye. Ekakumiro gy'oyogera oluguudo lukyatulemye okugwemu bende. Omanyi mwamugenda mulowooza nti ffe tumanyi. Wulira jangu ove wano e Masaka, genda ku Mbalala Road, yenna mulime, genda eno Embaale. Kisobola okwewuunyisa ng'oluguudo okuva e Masaka, ng'okuva e Kampala okutuuka e Masaka lufu, naye ate ng'okuva e Masaka okudda Embalala nga lulamu ate kiyinza okwewuunyisa. Jangu eno Eryantonde. Eryantonde kiri mbadde nga liba ligenda gindi. Kiruhula. Oyo yenna yalimwa. Alina okulimwa. Kuba ekkubo lyerigenda erwakitula. Kakati ate lyandibadde. Akojja mubeera wano mu Kampala muzungira wano. Naye Uganda omusajja bagirimye. Gye mubeeredde bw'ebiti ebyo byonna by'oyogera. Olowooza nti kati okutereeza Oyima Road yenna bamugaziyizza. Oluvannyuma lw'emyaka enne nga kwe walwanira. Andi kojja step by step. Mpola. Nze nina enkola ng'ey'omuntu ategeera atali nga ggwe. Osobola okugamba nti kati oluvannyuma lw'emyaka 4 ogenda kutereeza ekkubo gye walwanira. Okutegeera okuweeyingira wa? Kwengu weeyingira nga soogera bya kisiru. Lwaki gwe weeyinga? Lwaki toyinka abalabi ne baweeyinga? Anti nze bwe nali nasoma n'Abazungu baŋŋamba nti if you don't respect yourself nobody will respect you. Kitegeeza nze nina okumanya kyendi. Kati gwe okumanyisa mba nkudisrespect nze wenkumanyisa. Omanyisa ki? Ate ng'oyogera gasiya. Ate gasiya ki kojja? Bw'oŋŋamba lindako. Kati nze kiringa olwaleero bw'oŋŋamba. Anti oyo omusajja akoleredde eggwanga lino, alikoleredde. Tuuka ewuwo olaba amasaati g'ayina n'empale. Rubbish. Kati bw'okola ekkubo nga gw'osula Lwakitula n'okola Kiruhura Road oba olina ky'okoze. Kojja ku nguudo zonna z'emmenya owuliddeko olwo. Ŋŋambye okuva Eryantonde okugenda e Kiruhura. Nze ntegeera. Nkugambye Kakumiro ne Kakumiro musimugende. Kakumiro bwe banga Prime Minister gy'ava. Ate n'ogamba baakoze Kakumiro. Kitegeeza ekifo ekitavaamu munene tebaakoleyo. Wakoma gye ogenda Embaale. Embaale? Ate naawe obuuzizza ekyobusiru nakamala weeks 3. Enguudo zisanze otya? Bowa n'ejjinja litawana obwoti. Wali watya awo? Ate era ejjinja tewali kkubo liddawo liba ligenda Kamuli. Eryo lyogerako bw'ova ejjinja. Awo liba lidda Kamuli. Eri Embaale ogenda paka Iganga. Kati by'obadde tobimanyi. Zo ziri zitya? Mbi. Kuba nze kati gw'oyogera nange. Bw'oba wakagendako bw'oti ovudde Iganga ogenda ku luguudo lwa Tirinyi. Kati ngambe ogenda Butalejja otuuka mu district namba temuli mu chorus. Mpola. Oluvannyuma lw'emyaka 4 musinikaaga nnyo. Musinika ebinyo. Nkwaniriza ku mukutu gagadde ogwa Focus TV ali ku Kojja Kagato exclusive ali ku Hebron Media. Era gy'otulabira nkwebaza okubeera ng'otulaba. Kojja bw'atyo bw'atandise simanyi oba ani amumpendulidde. Naye ebyo byenyina okugumira buli okola ne Kojja by'olina okugumira olw'ensonga nti ye byageraageranyaako oluusi byadda so nga tuli kumina emirembe emipya tuli ku mulembe omutebi ogutambula mu maaso so kati byageraageranya byo byayita. Era nange nzikiriziganya n'omwami ono ye mutuufu nti nze byengeraageranyako byadda
Kampala tulinga bo parking edda nga machine yebala time gyomaze ku kkubo kati omusajja ayimirirawo n'ekitabo omwana obuwala n'abeerawo ebyedda byali bibi machine okubala byali bibi ekibuga Kampala nga jamu takwata ennaku zo essaawa zino akwata kojja emirembe gyacu katukula ensi ekula abantu beeyongera obungi waliwo emmotoka meka Kampala wano egyensanvu evidiyo gyondaze ya nsanvu emmotoka nga zibalwa mwami wa gundi alina emmotoka kati ng'ekyalo kyokka okusangako omuntu alina emmotoka ekyalo bwe ziba emmotoka zaali zibalwa bubalwa kati mpitirivu ankitegedde ng'oyagala kuŋŋamba nti jamu akwata lwakuba nti emmotoka nnyingi nnyo mu nsi yonna omanye ekibuga ekisingamu emmotoka Mexico City yesingamu emmotoka naye naye jamu akwatanga Kampala ye bw'oyogera mbwe emmotoka zaali ntono gw'oyagala gamba nti mu Afirika Uganda yesinze emmotoka kabe East Africa Uganda terina mmotoka zeerina naye ekyo kireetebwa kubeera nti abantu abatuufu bakola mu bifo ebikyamu n'osanga eyakuguka mu busawo ng'ate gwe bawadde okugenda okulaba nti bazimba bulungi amayumba waliwo minisita gwe baawa ebya trade minisita wa trade omumanyi naye alina emyaka oba kyenda oba 8 mwemeka n'omubuuza olwaleero nti ebwayise waliwo supermarket mmeka tamanyi naye nga ate minisita wa trade n'omubuuza Uganda kikyesinga kati saa zino okugyamu ensimbi naye takyabi ebyo tamanyi kati obwo buzibu bwe tulina kakati ojja kulaba nti obanyiza bate abantu abatuufu nga babawadde ebifo ebikyamu baakola oluguudo oluva e Kampala okugenda Gulu Highway Road oluguudo Bombo Road oyo nga waagenda terulina we lulina road curb wonna okuva we lwaba atandikira odukola tekuli kye bayita road curb bwonna okuva e Kawempe we baatandikira okutuuka lw'otuuka eri ng'agenda egindi ng'agenda olw'otuuka ne Kaluma tebaateekako road curb ebbali naye nga luguudo tebaateekawo amazzi nga gabadde gavudde waggulu bwe gati nti ganaayingirawo okusala oluguudo naye bwe gajja gakulumulula ettaka gye galijje ne galiyiwa mu luguudo era oluguudo bw'otuukawo nga kaba kapiisi bwe kati naye oluguudo lwakakolwa lukoleddwa kampuni gye baaweera abachina oli aleeta ekikampuni kye n'akisemba ne bakiwa omulimu kojja labira amazzi kyebugava olaba lwe luguudo olusinga okusalako amazzi ojja ne basala ekawanda n'ojja ne baddamu ne basala ku gundi wali ku kidde gy'okolera ne gaddamu ne gasalira ekatalemu wali ku sheera wali road block ne gaddamu ne gasalira simanyi ag'emijeera mwagatereeza ne gaddamu ne gasalira wali nga wakava ematugga wali biscuit oyo so ne factory gaali gagitutte bagisanga mu Lubigi factory baginona mu Lubigi ng'amazzi gagitutte gagikwata gagikulubbeesa paka bagenda ogiraba ebulina buze ndi factory si ye ematugga ekola biscuit nga gagitwala kati bw'oba ogenda ne ku nkoko wali ng'okkirira bwe baali batadde ekyuma ky'ennyama ndowooza oba oliawo kye kyalemesa n'abaali bazze Egyptians abaali bazze okukola ennyama kugira ennyama nawo gasala kati amazzi gasala nawali oyongeddemu kingi ekyaki gakwata factory bagisanga eno Lubigi ne bazaayo zize nga gagitwala amazzi kuba enguudo tebaateekako mazzi we gatambulira kati oyinza otya okukola oluguudo nga terulina balina bali trench nga naye okoze highway road kyekiri kyogambye minisita okumukwata ne bamuwa yasoma yakuguka mu birala ne bamukwata ne bamuteeka mu birala ebizibu byonna byonna we biva kojja oli akola ekintu kyatalinaako idea tajja nagenda kuwa magezi kuba talina kyamanyi ku ekyo kojja tubadde awo twali wano ku show yennyini emu we talked about trade bill etteeka lino eryabasuubuzi oba biki ne batulaga nti bayimirizaamu president atuye order okupozinga okumenya naddala abantu abali mu trading center abagenda nga bakolera ku nguudo okwo mbagirawo fe tuli awo eggulo minisita ate ng'agamba tuzzeemu yuli ani yakyogera president yalayigira basooke babimirize beekenneenye kino ekyo bamaze okwekenneenya kati tuzzeemu anti kabinet etula buli mande leero lwakusatu ndowooza yatuula ku mande ne beekenneenya ne biddamu
Kojja omunaku bagamba nti ebyatulwanya byazze. Omunaku si waakufa. Omunaku tajja kufa. Omunaku akola atya? Agenda mu kifo ekituufu. Anti ebyo ebintu olina kuba mu kifo kituufu okukola by'okola. Bw'oba oyagala kuzimba ssomero tosobola dizimba mu round about. Okubanga gwe wakunyumidde. Ate ndo kirala gwolowooza ebintu ebitundibwa ng'abo abatunda babadde batunda byakulya ku kkubo. Batunda ebyokulya kale bambi batwanguyiza. Ebintu byokulya bwe mutunde. Batwanguyiza obeera otambula abo. Kati bwe kirituuka ekiseera nga babitwala ne mu lujja lwa Parliament kuba babanguyiza ababaka. Kojja tuwadde ku nguudo tuli eno ku nguudo. Anti ku nguudo ate bajona lwaggulu nga ensi yonna egenda kuwummula onyojja olwaggulu. Amazima tudde mu buntu. Abantu balina okuba nga balina we bakolera. Nga balina okaaka ne wookolera. Si ggwe kwetyebeka w'oyagadde. Kojja Kagato exclusive wamu ne Focus TV Ebony Media wona osinzira okuba nga otulaba nkwebaza okubeera nga okikola nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beine bakolera omukolo gwo gubeere talatibu wona wooli oba wona wosinzidde okubeera nga ekintu ekiri talatibu okimanyi? Talatibu alimanyi kibeera nga kituukiridde nga kirungi kirina buli kimu. Talatibu nga tekirina nkeka yonna. Tolinawo osobola kugamba nti nkenyera yonna. So beine namba zisimu kwezi ku screen bakolera omukolo gwo bakuwe service zino wammanga bakubira ebifaananyi bakwatira video bakolera decoration bakuwa juice kaliko jja konywa ne kakkirira nga kasi. Abantu abo abatera okujja okubuukinga nze nja kutandika nze njo bakwatamu. Bw'oba ozza okubuukinga sobola banjagala nnyo Afrigo Band. Yes. Erina enkola yaayo. Bw'oba ogibuukinze osasulako half. You pay half of the money. Bwe muba mugenda okukola olunaku bw'ebeebula ennaku 2. Omukolo gutuuke. You pay zero balance. Zero balance. N'ogamba nti omukolo gwa ssaawa 11. Yes. Kimeka? 11. Lwe mwetwagala bajja 4 makya. Kitegeeza buno n'obudde we buli okubeera nga bategeka oba balaba buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Oyagala otya bakutegekera omukolo? Yes. Tosasudde naye ate gwe ng'oyagala ono gw'ogamba agukutegekera akuteeremu ssente. Nebyo ebyekiyaye si byagala. Kojja ate kati onyiize. Nedda bajja kuleetera abantu ababakoledde okuwamba ebintu. Wamba ebintu ng'alaba osinika ebinnyombo mbosimanyi ate ssente teziriiwo nti ki ekyakutegesa ebintu nga tolina ssente. Ali akugambe nti ssebo ndabye baleese sukaali obusawo 40. Obukwata obuteeke wali mu mmotoka. Ndabye baleese ente 2. Ozitikke. Eno pikipiki baleetedde taata nayo ngitwala. Neri 55 nayo ngenze nayo. Bwe munaafuna ssente zange nga mbibaddiza. Naye nga enamba y'essimu kweri ku screen genda ne ku TikTok kwe bali Focus Event Services wamu ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakubrandingira bakuwa t-shirt obuli corporate bakuwa t-shirt obulungi bosobola okwambala oba oli awo n'oyolesa omulimu gwo oba n'otambula nagwo omuntu ng'akulaba ng'atunako n'agamba oyo ye Kojja Kagato exclusive. Era nga bekojja benagamba nti sawe nankulindiridde okukolera obusaati obwo obulungi ennyo obugenda okubeera nga obusaati obundeetere ngenda okujja wano nga mbwambadde mbalireko obubalizi nzaati bwenkola bwendi siringa bali ababuuki nga ate teekamu ssente wata anze okunkolera ate gwobosaamu ssente. So ensonga eyo mugiwulidde aba Focus Graphics mukibe nga mukikola kojja ye waali okusasula so nga ate era ne ba bicycle kick bagamba nti leka kubeera musajja luyongoyongo mpale enywera miguwa lugojamye fuuka gumiti ng'okozesa bicycle kick giza erinnya lya nnyinimu leka bakulengera eri bagambe oyo akomyewo koja nalimanyi nti bakulisaayo omuntu yekka ng'avuga ku bicycle kick ne bogira kigere kulikayo taata munange kuli bicycle kick omukyala erabeera nti tolina nakaveera anti gwokomyewo okuba gwe yeetaaga kaveera kali agamba nti azze bukoye ankomeddewo teyeetaaga kaveera. Abasajja abatakozesa bicycle kick beewala nnyo okudda awaka amangu babajja mutuma emirimu gy'atasobola bakusabe n'obuveera nti obulina bajja kumugamba bugambi nti owa owange oliwa ndi eno nkuyita tojja okola biki
nga oza ndi mbadde manyi nakenkebera ku simu wano ng'ate akanyagaye nyini mwakuyita bakuyita naye alemeddeyo nga nyinimu alemedde ate yandibadde nyinimu ng'ate alemedde mu ddiiro oli akugamba nti TV y'omu kisenge yeesinga ng'ate alemedde wano n'olwekyo ssebo genda ofune bicycle kick osobole okuba nti eŋŋendo zonna ze bakutuma osobola ozitambula ate ne bw'ababa tebakuwadde transport olutambula n'olutwala ate n'oluzza kojja kansembyeyo kano wewe kwata bicycle kick oyanguyirwa mangu n'okudda ewa kaleka kwebuzaabuza mu matatu mu luddo ogenda kulaba ate bw'aveeyo mbu ate omanyi bwe tuvudde awo nengendako wali ku betting male okusibayo obupiira nga busatu buna omusajja akozesa bicycle kick abalaba bazibudde obudde busigadde si bwange bwa mukyala wange ng'agenda olwekyo kubanga okuba essimu 07524 nga ofuna ekintu ekyenkati kale gwe alaba oba abadde alaba okuva gye twatandikidde mbadde ne kojja Kagatoono nga tuwayamuko ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nagamba nti tuwa olwo lutambula era ebintu ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda obijja ku mikutu gino kojja Kigata exclusive Focus TV omu ne Brown Media wosukka egyo ojja kuba tofuna mikisa kulaba ku ebyo bitambula mu ggwanga lyattu Uganda tuyinza kuba nga tusukka mbadde mulai mulungi okuva gye twatandikidde tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi